Kari. Yo. Mama kikawani. Ani afude. Ngoroma. Storage. Yegwe. Mbuza bese alo so kwogera ko bulungi busima stole kyo mtu ayine naku yayine ebizibu bye ani afudate gwe buli akaba bafiiriddwa katika woni kyo omuntu takabe ko mbani n'ebizibu byange so akaba ko nina kaba nga nfiiriddwa tonalya sigwa nkabya katete zinda kabyanze davo kuchapa oba kuchapa bichingo malako emirembe no nkabya buli kiseera lwaki oba onkabyanga onkutenani onkutenani Nzatava mu bwenziva ku jobu yanga toka mambo tsima yangu nze ngambye ko nagwe nkukuterayi katika wani nkukabya ndi chale lwaki tova ku mulimu ogwo nawe lwaki tofuna omulimu omulala lwaki tova ku mulimu ogwo bizemu ebintu byo nze nembera obulisanga abakazi babeera banje yamusima yawo bawo asima toyi bawo akola bwati bawo yakola emirimu gije ku kyalo lwaki oba tokyusa omulimu Etaka weliri kubutikira lumo ogena kundeka nga ndina mwanduzo mwana omutobwe lwaki towulira abebududa tsibantu abebududa tsibantu kati fe tuli bududa bagera mu nsima toyi ngoma engeri gye babeera nga baŋŋamba mbuno bawo mbuno ettaka lijja mu butikira toddamu kufuluma nyumba beera mu nyumba kati tinaabeera wasigende kugula nnyanya kati ogera nkulu kyusa omulimu kyali funa omulimu omulala nzogwa omulimu gonze ekisooka gunswaza gumalako emirembe entambula bansongamu lwaki tofuna omulimu omulala omulimu okola gw'amaanyi sente ofuna ntono oyinza ogera oli wangamba musibye esima mbadde musiba toyi alina okuba nga basasudde 5,000 kati awo oba okola mulimu kika kyogwo buli futi ya 3 ndowooza olaba n'olyako ekindazi n'onywako n'amazzi nomaliza ng'olesa 2,000 ewaka akyusa omulimu funa omulimu omulala waba twaga afuna mulimu mulala nze ngenda kwesonyiwa ntambule ngende nfuna omusajja asolo alina omulimu omulungi tubi mama ononyetawo ntaira ne wakubula omulimu gwogunswaza kati siyogereko omulungi nze ngenda genda nfuna omusajja alina omulimu omulungi sigenda beerawo nga banyangira musimanya bawo simanya emirimu gyakola simanya gyegira emirimu emikyafu kakutando kesoso simbule bigere byove wano neko tekukuswaza omulimu gwo kati kunsoza nkole mulimu funa omulimu omulala wali emirimu nagenda mu office osaba emirimu tegiriyo gwe toli musajja nga bali abali mu office sankulya ne kama nkola ebintu bya interview nogera nokola interview omati ne kugwako nolinde kirimu nga tolina kyokka kali gwe nosalawo okologa omulimu ogunswaza kati nefuna omulimu nyini nze ne babeera buli sawa abanje amusimanya bawo simanya asima toyi simanya bawo simanya yakola bwati simanya bawo gwe buli sawa okomangawo dduka tosobola mu office n'ofuna emirimu emirungi kati ngomangawo nzirugala are tubitagero nyide gwo tomanyira nze ne kageno funa omusajja yatugamba teriyo omulimu mubi gyeguli ku jobu yawo opangira ensi gyeguli teri ebibwebwe era byogeza kusaaga kuyimba justice n'emirimu emibi gyegiri kyali okubba kubi nga tebannakwata kitegeera gyegyo emirimu emibi gyenjogerako emirimu emibi gyegiri mingi naye omanyi kyo kitegeeza nga bakazi bane babanyumya anti webabeeramu engeri gyebabanyumya ku kati mbubange yabatesokonge oye ne baba nonyayola wali erikasase gwe banona watoyi ate watoyi akolagala ati kokola ejo ku kyalo atuli mu department nawe boli wa futi meka nze nsima futi ate okimanyi abakola ku kimotoka ekibitwala sibe basima futi za wansi olimba yo sibe babikola mbali mayive bamu shia chali olimbye zinokabala bonna batsawo department yemu abonna batsawo so wa matso wa manyo oli mutufu yazalita oli mutufu kati nchitegere oli madesi chitegera abuli oli mugezi chali I'm clever you're very clever I can see nesokoleke nokera ku machango ino omuntu wo omwagalwawo aizo ba mwami wo kati gwa ha girlfriend wo ngo mulimu gwo gwokola tagwagala
nga tagwagala kyoko omukyalo owulira omwagala omufiirako naye nga gabannange nze oba tovuddeko ogwo omulimu gwo ngenda kukyawa ngenda kwesonyiwa kati kambuuze Tsubi singa ogwo omulimu guba gutubeezezaawo gutuyisa tuli bulungi osobola okungamba nguveeko ati aba tagwagala nga ye tagwagala nga gababanenza omulimu gwokola gundabisa okitegeera oyinza oba walampa motoka za gundi kati tugeze nakulaga takisi kange nze kondakita okitegeera nagaba nayinza omulimu gwokola gunswaza baye abala alina kuze balina ndekawo omuntu ku lujjanzibe nina okwekolera okwekwatira amajja gange oli wonna nengeterekera nedda kati kyali kankubuuze ng'omuwala omwagala sweetheart wo sugar omwetaaga naye nagamba kyali nze ogwo omulimu gwo gw'obwakatemba gw'olimu gwe ebyo ebyokuzanya firimu sibakola ku tv nze sigwagala okola otya andi kati bino tubigattise biri mulimu talenti okitegeera ekyo nakyo era yakimanyi ati nga talenti kwolya ye talenti y'omulimu gwo akyo nakyakiraba nti talenti ekola ki erina okuyimirizaawo omuntu naye kale engeri gyobitadde mu kikuge banaye tulinatuuka ewazibu bwaba bwakyagadde wasazeewo tusobola okupamba ne tufuna ekirimu nowensonyiwa talenti kwegamba talenti n'ogikasuka ebbali bangi bendabye babivaamu anti omwagala nti agambye kyokka ekisinga okunyiita obivuddemu mumala emyezi ejja nakulekawo tokyadda mabega nyinza okukaaba kyali naye nze sikamwagalwa sikaki nze siva ku mulimu gwange osanze gwenkola gwenina gwe gumbezaawo mukati goze gwe tugeze Tsubi weryamu nze nekola ki weryamu wekwata idu nekola ki weryamu amajja ize tugeze ngeza bugeza soko nyinyonyole omaye ogedde mu lwewamu okweryamu amajja okweryamu kwekuliwa kale ng'oyimirira ku bbala nane nina olwayo wali wakiwa ng'oludde wakiwa yewa tobanyiwo Filipu yeyandagirirayo Filipu wakiwa yewa ogamba otya kyali ali ku butuli wikendi ebadde etya wikendi mwana ebadde nkoowu nnyo nkulaba oli clear bibadde bituubaawe kwekwetezi ne bannaye mwakikubye finally ate tugenda kikuba ku idi bajja kutya ne idi gyemu wikendi eneddako ulimba idi si ya wikendi naawe yo sande idi yankya wata sagala kukola kali neno kale nayo yatujiridde ya sande bado inokeera wano teri kintu kyantama ng'ekyo kyali ogamba kyabo idi yakusande nero omukozi wa tv yenna tugaite omukozi nga oli okola mu bino bintu ne bwaba yaleero okola nogera noli etsalali naye sokoleke kuba kulyazamanya kutulyazamanya fe abakozi mugamba mukyaki idi yakusande idi erina kuba ku nnaku nga Monday Tuesday paka Friday tulibeerako dine public idi ebeera etya eya sande bannange omukulu okikuttemu nnyo bajjo kino akikuttemu nnyo akitereeze bajjo yabaddeyo mu kyo yaffe bajjo gwe bakutte jjo yabaddeyo yali okusatadde kituufu kyakabi nnyo naye nga mwasuze mutaba mikwano olunaku lwakutaano omwezi tuli enaku z'omwezi 5 omwezi tuli mu gwa 8 okumanya nkooye wiiki eno watudde wakiiwa Charlie Terera. Go, you're making me be upside down. Ndekankole. Enaku za mwezi 5 omwezi gwa 8 mkwano mama munsonyiwe mukaba kayise mbadde mbagezesa mwaka 2010 ogwo naguyiga tuze ku kicho night room oba oli ku mulamo gwa Friday oli ku mulamo gwa Friday nangu kedde bano manyigo olipo wiki njikoye najikoye danenga mwasize mtaba mikwano kasubire muli bulungi nnyo tusasako bannaffe abengana z'omugenzi zigi wine yezigibawo zigi wine mukwano siti omuyimbi waffe yafudde oluvanyuma lw'okubanga yasangibwa nga tusiddwako obuzibu ku mubiri gwe naye tubasasiddeko nnyo mukama abeere nga abagumya oli bali buzibu bwali buvuni buzibu ne batuuka n'okujjamu eritso kireka emotoka yamutomera kirabika emotoka yamutomera bakuba mukuba zigi wine mamusinga bivanya abakaleyo omanyi kati nako ebintu by'entalo ne basanga ku kkubo mugambirawo nsonyiwa osobola kunyiza omuntu n'asiba akatajja kulo oba otungazunga bino betuzunga ekiro kayijja ku eriiso
kati erisolera anyway opate bakuzanyiramu naye sorry kitalo nnyo ddala ne it's a fresh new week, it's a Monday tuba tuyingiddewo program bagiyita goloko katukole sawa 12 paka sawa 4 ez'okumakya Monday to Friday. Joan Subi gemanya gange ndine munange yo tali king of kings king sira honorable director wa Lukambuta South IGP omuyayi wa kabaka omubwana ani agamba omuyayi wa kabaka towakana ya yampo bukulu. And me nothing but think this bomber clad man is tutu ya pupiat. Conquer them. More fire slash bonte kira studio kira. More dangerous than the bola kumbai. Chali. Aye. Nagamba gamanya singa twade tukola yunebu. Obadde ogenda kugwa flat. Andi wagenda kunganya pepa nga nchali kumanya. Ngatenda choje zako mbibuzo. Baina abana batandise ebibuzo. Abana students. Bani people never people together come la wande ka Philip ba people tuta tiga mo janne mangedda yaba kuvuta what are you? I'm a pupu chari wa ndo la wande ka oli chali oli gentleman olina jobu yaniyo neta kisawo tajimatira gamba jiveko bobera go jivako tigazeddemu obaddemu agenda no tigaza jobu yani bobera gwetesa nafu okay ba popo baba itabanya bala primary popo egwe they are pupils kagamo abya ko baba we akagamba kana ala people we will still take it. Obani akale tale kabita mazire. Bebe kuli yali achali mwana mto. Esimu eri ndoti 7875227 tukubira otubulire bwobera gwe ngomagalawo omulimu gokola tagwagala oguvaako okolota tubulire singa ye gwe nga tagwagala oyinza kolota. Chali. Yo. Nze mberako. Oberako toka tufuno yatubulire ye akola ate tufune pupu kale mukwano webale kusima Julie but oh sorry Juliet wa face kale Juliet agambi neka togoleke chali kati tata gatingala tata fresh daddy ngavayo ngayimbe byo byayogera tata fresh daddy fresh kid yabangamba oli daddy ono ye kale okay naona kale mutabazi ngaye mwami wange ngavayo ngayogera byo byayogera byayimba ngaze mulekayo kogo mulimu bwabale tatukali no mugati wa sukali bye bikingo kole ebintu ebinswaza byesagala shit piu ama bobera gwali kusimu piu hello asalamualaikum twasize bulungi wasize otya ssebo amanya nzo Ssenyonga Gonzaga ye mukwano Ssenyonga osinziddewa nsinzidde Kawempe bw'obeera gwe ssebo sobola guleka lwakiri okunkyala kubanga gwe guba gutuyimirizaawo kati omulala ng'ojjewa onoonye ku mirala ate nve kugwendiko ngende nnoonye olwo obwava oba tegenda totta ayabat tweyaziza Ssenyonga Kawempe tulabira Kawempe waliwo naye tukukava mu buliri ogenda Ssenyonga mukulu va mu buliri zuuku kavaayo obudde bwakedde mulimu abantu abakolera mu buliri ku ssimu nange bansobera nga teziyingirawo hello mugamba mutya abaana ba mama kyalirejo nkinaye kiriya kamate mwana wa mama ali besto nabeera kyonike omuzibu okuva emukono mwakubya enseko buseko wangi naffe twakubya enseko buseko gwe sinakunyumiza gwe kyali yo kitemu waba agamba ddala wajja okujja okole
then kitegeeza takujuwa era takwagala. Okitegeera? Kubanga Joan wajja omwagala wagenda omwagala ng'ogwo omulimu okimanyi gwakola. Tosudiya guno omulimu ngukoye. Ano okitegeera? Kyogamba wamwagalira emibanja ayite gikugamba era nga tikyogera yagatandika okwogera gamba nti walabyeyo omulayi n'omulimu. Omulimu gunswaza gundabisa. Afunya vuga boda. Joan kankubuulire nze banjogereranga nyombu kinyonzi okitegeera? Gano ogugwa bulungi. Naye nasigere nalemerako saaki nate be badda abaagendanga kati badda. Bakunoonya. Banoonya naye nga bagamba nga kinyonzi owalekulala ebiki okitegeera. So kati akwetaaga kyali oba oli mu mbeera ki oba okola mulimu kyajja kwetaaga nalo. Kansigale muto oyo osanga n'asima ne zibbowa. Bwesigala olunaku osimya efuuti 5 si gwe gumu ekitundu. Okitegeera? Kitegeera. Ne muganda wange zisimika. Naye shonike kyali kyenjagala kintu kyangu nnyo. Gendako mu office waliwo ndaba abaami abakola mu office bo batuukayo batya nange ngambeko omwami wange akola mu office. Tegedde obuzibu bwo. Office. In terms of romance engalo ziringa mbazzi mabavu jasiti ebiba. Ate ebyo byokola ali ku simu nekyali. Ulirayo Kalonzo. Hello? Lo. Yes. Naenda mutamuta. Tulikiriyo gamba otya? Muko gamba otya subi kiriwo. Tewali ogamba otya Bobilo. Ndikiriyanga bulijjo. Abeera bagamba batya. Weekend yabadde ya tabu nnyo. Muko tulika nkubuzeemu. Suri kakati omukama ave ku mulimu ogomba kubanga mubi olya akwese okulya. Indiana yankalabula engalo ze zinkalabula. Kadde luvanyuma. Wasula bakugobyewo. Banangira. Damu. Ebingalo biveeko. Kakati tokoleka omugamba buveeko gulogo mufulidde gwe bagenda nako essaawa. Bawa neighbor bagamba. Yanga mulo. Bobilo. Bawa neighbor mpulira bagamba akola mu office. Njagala naye agendeko mu office. Office yaki. Essaawa egenda mu office tennatuuka era ekitala kyakituuse ne gweko bwogenda mu office naye tannagaana. Emwesinga ziro badde okimanyi. Okitegera Bobilo. Emwesinga ziro gira omuleka wayita okasawo oli mulamu olya biki. Yana guli we munoonyeze omulala gwe munoonyeze gw'oyagala. Olaba otikole. Muko wamulaba. Wangi muko. Oyo kati saawa zino abakazi naawe bamanyi oyinza okukoba ku mulimu nokaawaye mukazi aye kanveeyo nakuleka saawa yonna afunirawo omugagga abo bayaaya abo bafeeko. Nga mugyawo mugagga. Omulabe bwange mukazi nanonyo alina ssente. Omanyi nange kyagenda okukola muko. Kamukube mujje mu seti ya munye eyawaggulu abe w'amalibu nga tebamulabawo. Ali wama gusigala ku mulimu gwekiri nti kubeezaawo nga bw'ononye omulala. Mufubi okuwabya omusajja wange. Tuli amazima tugogereko naawe ogalaba leka kwewuzika tuli. Wetulise. Kale kyoyaziza Bobilo. Kale mubeere bulungi. Tulabira abeeruwero kasana tubaagala nnyo. Naye kyali kintu kyangu nnyo nange njagala wange abeereko ne yafeesi nzije mu yafeesi nkyale naye gwe buli ssaawa simenyanga okomawo oddukala njagala okoma nga nawe oyambadde engoye. Tofaayo kakole bwenti ate ofisi sijja oyagala kanzimba ofisi abaagala basimiranga toyi bansanga engoye. Saagala yakabaawo njagala oli ziri ofisi ennene nga ku Delta ntuuke ngambe omwami wange akola eno you know. Kale yafuna ofisi bwentuula. Hello. Mwatuze mutya. Twasize bulungi wasize otya? Nze Joan nabo. Joan bw'obeera ggwe. Akasooke neebaza Sisimanyi olw'okungulira tiketi ya The Handshake. Ngambye. Kasooke neebaza Sisimanyi olw'okungulira tiketi eya The Handshake. Titemani yonna gy'oli bakwebazizza. Promoter. Njala Joan nabwere. Ye nnyabo. Joan Subi, oyagala mulimu gwa musajja, oyagala musajja. Byonna mbyagala. Ayambat. Byonna mbyagala.
obyagala kakati Katonda kagaba byonna bwe basima toyi muleke ajja kufuna ofiisi nga yasimisa eddala ligezze nga yatuula mu ofiisi oba kyoyagala kakibingako ogira okuzesa ekyo ekisima ekiriwa mu maaso abiri ekisima onatuusa okulimya eddaala era Katonda ajja kulimisa eddaala okitegeera kale tweyanziza Joan kati nze ndinde taata paka onootandika okusimisa onoosimisa ddi nina ettuubi ngenda tandika okutumisa olina ki nina ettuubi erisimisa era ngeri ya mukyala wange ettuubi maaso awo genda simisa yasimisa abaana wamma ali ku saidi yange leero halo kampuliro era bwebana kudumbamu ekiteeti kyazimba hello yes Joan jebale kale nyabo nawe jebaleko Charlie jebaleko kale nawe jebaleko bibyani ono bade bulijjo njagala okwogerako ne Charlie oyo ansanyusa nnyo bannaye wuuyo mukuwe Charlie yo ogamba otya alikumuduli mwana wa mama agamba atya ngamba ono Namatovu omwana ow'engabi Namatovu Namatovu agamba atya Namatovu mulungi tagamba sigala ku mulimu gwoyo Joan muveeko obono bano Namatovu wali sigala kalimuko Namatovu osinziddewa Namatovu sijja kwogera gye nsinzidde era omponye mbalaba badde okusindikira epaapaali nedda laddu basindika obono bano nze nja kukubaga ekibati Namatovu wuyo kale tweyanziza Namatovu bulungi Charlie nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo mwana wa mama kale yes nenga katwebazeko banaffe aba Falcon Suits abambaza Charlie nedali ne bajja ku show nga banyumye nnyo oyagala esuuti ey'omulembe genda kuba naffe aba Falcon Suits wala eri ku HBT opposite Mukwano Mall ogende ofune esuuti gye weetaaga oli mutono oli munene oli muwanvu wenkana otya naye nga teweerabira esuuti okuva aba Falcon Suits weeri nnyo ojja kuba otukubira essimu oddemu ebibuuzo ebyenjawulo bye tunaba tukubuuziza obeere nga weewangulira esuuti bayitawera tujja bitegana social media yaffe social media eya Deuta TV social media enjawulo eririddawo ogambye social media abayaye mwansobera bapipu bajja kiraba ogendayo Charlie Nas como a peça producer